po jako akawuwo. Abalonzi basabiddwa okukomya omuze gw'okuleebeeta okusabiriza n'okulowooleza ebingi mu bakulembeze be babeera balonze kibasobozesa okufuna empeereza ennungi era eyannamaddala okuva eri abo ababeera balondeddwa. Omulanga guno gukubiddwa Reverend Robert Kiwanuka Mulinde ng'ono yatwala ekkanisa y'Empumu mu maserengeta ag'Amukono mu kusaba okw'okwebaza Mukama ng'omubaka akiikirira ekitundu kino mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Johnson Muyanja Ssennyonga ng'ali wamu n'abamu ku b'amaka ge nga beebaza Katonda olw'okumuwanguza akalulu kakamyufu ka NRM akabadde muvaawo mpitewo kwani anakwatira NRM bendera mu kalulu ka bonna akabindabinda ka 2021. Nze ekitansanyusa be bantu abalonzi kubanga abakulu bano betulonda bagenda kutuweereza n'oluusi tubalemesa okutuweereza bwe tusabiriza ennyo. Oli nanyiga ewange teyajja mulumbe ewange teyajja mukuziika naye ng'omusajja alina ebintu ebirala bingi era nga wembadde njogera wali nti woba ogenda okugula ey'omutwe osooka n'onyiga ku mutwe gwo onale buguli tetujja muzaayo ze wange teyangulira ku sukaali. Omutume wa Katonda ono ategeeza nti kyandibadde kirungi nnyo abalonzi okutunuuliranga ennyo obusobozi mu mpeereza z'abakulembeze ne balekerera okweyagaliza nga basekinnoomu olwo balyoke bafuna obuweereza obulungi. Nze mbadde ndowooza nti omukulembeze bw'asobola okukola ebintu ebitugasiza awamu bino ebya Ssekinnoomu nti yandinguliddeyo kiro y'ennyama ndowooza ebyo tubireke kuba ennyama eggwaawo naye oli bw'atuleetera amazzi oli bw'atuserekera ekkanisa oli bw'atuserekera kereziya bw'atuyambako ku musumba waffe n'afuna entambula ze ndowooza kiba kitugasiza wamu. Ono agenze mu maaso n'okusabira eggwanga olw'ebizibu ebingi bye birimu omuli ekirwadde kya COVID-19 kyokka n'asaba bannabyabufuzi nabo okwebazanga Katonda nga baliko obuwanguzi bwe batuuseeko kubanga yennyini byonna. Kakati okwebaza Katonda ng'ofunye ekirungi kikuleetera n'ebirala bingi n'okuwona owonera ddala n'okuwangula owangulira ddala. Nze ndowooza ye Johnson Muyanja Ssennyonga mu kwogera kwe yeebaziza nnyo Katonda olw'okumutuusa ku buwanguzi kyokka n'akuutira bannayuganda okwewala emize egy'okulwanagana mu biseera by'okulonda kubanga kya kiseera buseera era ne yeebaza n'abantu bonna bamuyiridde obululu. Nga bwe njagala okwebaza ennyo abantu kubanga okulonda kuno kwogenda okusimba mu mugongo si kyangu abantu amanya ebiddirira bingi nyo ne bavaayo ne batatya ne baguma. Njagala kwebaza Katonda ate nyongera okusaba Mukama atukwatireko okulaba ntutambula bulungi. Ono era asuubiza okuweereza abalonzi be n'omutima gumu kubanga nabo tebamwerabidde. Tukolera abantu ebyo era bye baalabye ebikyatusangiza okubakulembera ate n'Omukama tweyongera omugulumiza. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.